Nyongera okwaniriza ku mawulire agabuutikidde tukuweereza tusinziira buterevu wano mu industrial area ku Bukedde TV1 ne Aban TV. Agakawungezi kano katugatandike ne Parliament Ekungubagidde abadde Minisita omubeezi ow'abakozi retired Kano Charles Okello Patrick Engola ngono yakubwa omukumi we amasasi agamujja mu budde ku Lwokubiri lwa Sabiti ewedde. Speaker wa Parliament Anita Among Magogo asinzidde wano n'alabula abantu abajaganya nga waliwo afudde n'ategeeza nti kino si kya bugunjufu. Era asabye wabeerewo okunoonyereza okwenkomeredde ku nfa ya Minisita Engola. Ku ssaawa 3:30 ez'okumakya omubiri gw'abadde Minisita omubeezi ow'ensonga z'abakozi Charles Engola gutuusiddwa ku Palamenti nga gwaniriziddwa Sipiika Anita Among, nampala wa gavumenti Hamson Obua, omumyuka wa Ssaabaminisita ow'okusatu Rukia Isanga Nakadaama ne kalani wa Palamenti Adolf Mwesigye. Gutwaliddwa watuukirwa giyite lobby era ng'eno baminisita ab'enjawulo okuli ow'abakozi Betty Among, ow'ebyobulamu Dr. General Thacheng, ow'abavubuka n'abaana Sarah Mateke, ababaka ba Palamenti n'ab'enganda z'omugenzi bagukubyeko eriiso evvannyuma. Ku ssaawa 8 Palamenti etudde mu lutuulo olw'enjawulo okusiima emirimu omugenzi gy'akoledde eggwanga. Sipiika Anita Among asoose kulabula bannayuganda komye okujaganya nga waliwo omuntu afudde kyagamba nti kikolwa kibi nnyo. A displeasure with the unfortunate practice in this country where people celebrate the misfortune of those they don't agree with. Onera yenyamidde olw'ettemu ery'amasasi erifuuse baana baliwo mu ggwanga. With the latest being one of the bloggers, Ibrahim, that is Jaja Ichuli, who was murdered in cold blood as the leader of the house, representing all people in Uganda. We strongly condemn this kind of barbaric killing. Agambye nti kyannako nti bannansi naddala bakozesa emikutu emigatta abantu bakifudde kinyuma omuntu bw'afa nga bajaganya so nga tekiraga bugunjufu. It is inhuman. It is also uncultured and very immoral to celebrate the death of anyone because you hold different. Ssaabaminisita Robin Anabanja akulira oludda olw'obula gavumenti mu Palamenti n'abalala baganse ebimuli ku ssanduuko ey'omugenzi. Ekiteeso eky'okusiima emirimu gy'akoledde eggwanga kisomeddwa Ssaabaminisita Robin Anabanja ng'ono amwogeddeko ng'omuntu aweereza gavumenti n'amazima. Engola answered the highest call of serving his country as a professional soldier. Ekiteeso kino kisembeddwa akulira oludda olw'obula gavumenti Mathias Mpuuga n'akulira ababaka ba Palamenti abatalina kibiina kya byabufuzi kyonna mwe bagira Zijan David Livingstone. In the motion to pay tribute to the fallen son of the land of our ancestors and a very faithful servant for his dedicated and patriotic service to the Republic of Uganda. Omu ku babaka abakiikirira amagye mu Parliament James Mugira atendereza emirimu egyakolebwa omugenzi ebbanga lye yamala mu magye ng'agamba nti bamwenyumirizaamu olw'okuzza emirembe mu bukiikakkono bw'eggwanga. The late Kano Okello Engola contributed immensely to breaking the back of the LRA in the area, which in turn created a conducive environment that enabled wananchi in internally displaced camps to return home and resume their normal activities. Speaker asabye UPDF okufaayo ku famire ya Private Sabit Wilson ngono yasindira Minisita Engola amasasi olw'okuba waafiiridde abadde akyaweereza eggwanga. And since he has also died while a serving officer, the army must take care of his family. Asabye wabeewo okunoonyereza okw'ekikugu okukolebwa okuzuula ekituufu ku nfa ya Minisita Engola. Should have been a cause why the
Sabiti did that. We need to go in depth and understand why he did that. Obed Lutale ne Rachel Nakase be bakusakidde eggulire lino.